nze nalimbaddeko bubi nalimbaddeko mu ghetto ama ghetto youth manyi kye bayita ghetto manyi obulamu bwa ghetto njagala mukwata challenge zonna zimuzze mukolanga mulabeko abantu abayimuka mu ghetto even kati ondago omuntu alisa abantu 3 oba 5 tunaba kuvuma alien skin tuyina abaana abavuddeko muze mbalaba nalabe alien skin nga walo kijaya nte mitwala nage natandika okukola naja na musasulu ya wasula kimuga mbade temumulaba kubanga mwagala nnyo abageto kirevaje mwambubukide ani alamanyi kirevaje jabadde mbadde mwito omulambo musiba magulu ani aguzawudde ani agwa platform tukoya akamanyiro omuntu okuyita kumatana yagala otegerera omuntu yani lwaki buli kintu mukiteeka mu politics obulamu bw'abantu mutadde mu politics business abantu ziri mu politics muli kantu kasala mwogera ku politics muli komadde okwogera ku politics mwe batagasa base mu junganda bali mu kugabagana bali mu kugabana nsimbi gwane akusasula gwa kinini ovana ngokutto mwana emasajja aleri atonya nakati ali atonya arebera wava wano ngolepinzo omwana leprosity olirepa walepinga omwana bwabendi wagenda obusolo obukutte mu ngalo bwoti ngobuleze mwanda weya nofume gwanga nodduko mu mwaiteri mu basi kutaka oli mu kamotoka mwesigama toli Uganda tewalonda nakuonda kyagulanyi n'abamulondo bavuma ule bulungi tewalonda n'abalonda obavuma matamiza kyagulanyi ogattako botolako oyambale saati ezi oyina kyebikuubo necha pink oba bakikuzibira oba olotala musabaze nakirekamu oyina saati ezi amanyi ogasanyezaawo wosula wofuira wolana mawofuka mukamoto kakovuga okakasa oyina wobera ayishu oyina wobera osobola tulaga wobera okole video tulagewo ngwaita w'amanyi osobola okulwana okusinga basame mwamu wadde ne bannammwe obutwammwe abefuwa nti mulwana nnyo nti mwagala nnyo struggle mmwe bwenyini mutulesa obusungu ba amuza swale baliwa oyagala kungamba ja kusinga amuza swale gwe anejukira amuza swale ana mujukira nalwa kwa omukazi ali yetega Bobi Wine ani oyo simanyani oyalwana nnyo aliwa bali bepanga mbo bagaga babei nagenda okumunonyerezaako yali bana ngana bana tabasobola amuza swale yakoma nga yekweka wano nga mulwadde nga yenna aweddewo ali luddawa anko kabu kabuye Boston aliwa anko kabu yali mukwano gw'abazawedde nga mamubeererawo zawedde yakoze ne birthday samula byeko yayika windows oyagala gambo genda kusinga ganja mani no mani yafirwa mama wenga tasala kudda Uganda natukubira masimu nga kabana furufiga mumbeererewo fetwa mubeerawo ne bapalaso ganya mani no mani tayina kyatakolera struggle gwe yakalaba olinga yakalaba y'omuto gwe obutuka gwoyima hey gwe yakalaba naye nga magama kirama kimu Vigo hardware eri ku Salama Road ayagala ebizimbisibwa genda ku Vigo hardware ogule ebizimbisibwa transport abera wabwerere ayagala undercoat oyagala weather guard oba oyagala slick genda ku Vigo hardware eri wali ku Salama Road awali cash supermarket awali opposite ne office ya Kenzo office studio Kenzo wajitani Big Talent opposite ne Big Talent we wali Vigo hardware but bakusubuza ebintu byonna ebyo mutindo ebyo mulembe tebatunda fake batunda original oyagala langi ya silk oyagala weather guard oyagala undercoat bibi osobola okwerabirako wano genda wo ogule bajja kuba bakuletera straight bajja bo babivuga ne babireeta
bakuba nabakuguza ne bakoleka mukubo ate bakuguza ebintu ne bakufunira ababikola ka abatuufu ababiteekayo nze nagula jakuzi yange omusajja nga tamanyi gitekayo nyuguza milioni 10 nengo kisiba tamanyi kukisiba nembona ekintu kyange ne kyatika nga tekya bbeeyi choka jenchi jesige na kuchija choka omugamba nti no omanyi agamba nti manyi nagana matada ganta wanyagani mbaga itani agoye gado omusajja gatekanga muka mwati sandaleya sandaleya nakagula imungu nengo gatekayo tamanyi achoka akiriza nti manyi so vigo adiweya ekuguza ebintu ekuwa bikola kabatuufu mungate tobaboto basasudde wabula kugenda bugenzo ogule transport wawe Vigo Adway World ba Vigo Adway bali ku Salama Road osobola kuba ku simu yabwe yeno Vigo Adway omuntu ali ku Salama Road elusabala ozimba yagala ebintu ebyebbeyi ebintu ebyakabi nga si fake genda ku Vigo Adway babivuge babikuletere ekyo nakyo nkimaze kubanga nze mbagaliza ebirungi nyongera bajikiza muwagere ashakama onarungi wa busoga omusoga akoba be tiyenda kumanirira baba akaana akusikagala naye njagala mukawagire kuba nakalaba omwana omuwala wavire Dubai nakiza nagamba let me sit and think yensonga chingamba nti success and fair based on reason and reality nagamba kangulaka motoka kange nkole business eno bambi mukawagire kana kato karonya future ekirungi kyabena kinjogeza ku asakama baddeko ebuwala bunakola abadeke Dubai natoba amanyi sente bweruma amanyi sente yakadama muve ku bantu ababalira sente bine bikoli mu byebikazi ebijja bikunumba ne sente za mwe mu bikoli mirate mu bikunamire no ne sente yakadama can you imagine omuntu ala sente yakadama sana kufa nga avurula nga bologa abana obulimi bwe bayitamu temwani de sente zabwe mwandi basaasidde omuntu wagamba nti nkolera kino nokimukolera yensonga lwaki bana mwabagula ettaka mugende mu Bugwe lyo estate kubanga ndwaki njiranga nje kakasanja kulambulirako nja kulambule polotiyo bagigule chepache bakikuwe eyendagano bagikuwe nga wendi Bugwe lyo estate kubanga manyi mama wabwe ne tata wabwe gye basibuka ne gye bakoma yensonga ati ngamba Sula Motors era ne atakama jaguze motoka Sula Motors kwa motoka kibanja ntwano Sula Mpola tobera unga toina business Sula Motors kwa motoka nokola business nga waya kasente bosa Sula ntono obo mazeyo munundi gumu nga atakama era no malayo nokola business ninyezo so kola motoka ezo so fune somero abana babagaga tabacha batwalira mu bus kutuza abana 8 ne bezinga amagulu ne bakola ogenda kusoma funaka abana abo obaba nga gobavuga ne batala ku macha no banona yo lweggulu nga bakuwa sente zo kirini mane mweke kwesya mbudu bwandoza tujja ntogera ebintu bino tuba what tips ezo musobole okwongera ku mind yamwe osobola motoka yo ngono n'abaana abatano ogenda dogikozesa uba wana dogikozesa kino kyala so asa kama njaga mu mwagere wansonga ki amanyi obulumi bwe sente yammwe tagenda kukubba tagenda kubuzabuza ate ne mbazadde wono omuntu majja kutuukayo abaana bajja batuusa bulungi abaweerere abaotere school fees abantu bangi betwesiganga sina bangamba bavuga nagenda kusomera omusindika binakyalira abaana bo nona wanga abana bo balidde ngali ku live kuba abana bo bero balaba nonyumya n'abaana bo musindika kusomera yogere n'abaana bo mwe amafuta nacha kugambye so muwagire asakama wadde sikagala era sikagala akatulumako bamuita asakama bajita asakama ki asakama airport picker abamanyi namba ye musobolo gishe yalingawo bambi mukawagire mu mutima mulungi nze bwe mbangenda kuyomba nawe njawula business ne mukuyomba mala kukubira kalango ne tukwatagana kubanga tewali nsonga lwaki sikwagaliza nze mukama ambulesinze siri wa kitalo nnyo saba mu family ngagga sina balazadde mukama yakampa abazadde ba president Museveni nenfuna pastor Bujingo pastor Nabi Samuel Kakande mama wange mama Fina nanzala kwegamba abantu abo tubafunyirwa kisa kya Katonda owuli ya muganda wange aje tinulu mpungu batukuza mama lususu batubereddewo ne batutuusa ku ddala ate kwe tuli kati naffe kwe tusobola okwesakira so omukisa gonna bw'ogufuna kuguyisizaawo omwana akantu konna bambi muyiseemu asobola okweyongerako nyongera bagamba nti ayagala akatabo ka Miss Kigundu osobola okugenda ku Am Shopping Mall waliwo edduuka itunda Arms Onre
osobola jumper, cape and whatever ebisimulizo ki orders pen ngeno juoja jempandisa fe twasala twayingira amunze kunsembezanga muganda we ekichoka kyokka mbampuliranga nina kwebaza Katonda mbulesira kyokka kubanga nkati amunyiza muwachi nso wa musasulaki era chichi yansembezanga muganda we kitibwa nchidiza mukaba ngamba Allah wa buyinza kirumira onkusembezanga muganda we mukaga kirumira kubanga kuba kubisimu ngamba my bro where are you nangamba bali nalya obali ne wa Suzani era Suzani amanyinga sister wa kirumira ntoka nangaye mula ate ekiyungu omanyi ya stroke FC namba najiteka wali muloge nakula kwegamba ewe natuwa baza Katonda kubanga tulina abantu ngabo aina tubana emikwano nga state controller Jane Baleche muntu mulungi abantu bangi betufunye emikwano jaffe so anje tadi jankubuzaako awe kyadone kyambogo bali kwango kwa ajja namyalo adija namyalo bali kwango kwa sakanyiza nsonga bulungi nyo ndi ku nsonga ya alien skin sinagivaako tugenda kukuba mulimu ulenge buli kikunnembi buli kido kiso kine kisodokiyo kya South Africa mu kigambe kyakute mu balasi kyakute mu kabina k'empologoma ekyo kisodokiyo kyava no nga kirepinzo omwana bakita leputesiti bachogera batya leputesiti bachogera batya bati munsekerera lepist Golepesti kwato mwana ema sajja ngenda kwata kamera kwata bana mawulire bakwana bagoba sibagala ngenda kwetwala nwanire dembe lyo mwana oyo ngatonna bakumanyira alien skin na bano ojja kudda gwe lwaki wadda wano nolonda baba uli oyagala nyo struggle lwaki wadduka koma walonde bovu mabaronda kyagulanyi era yabagamba mu bitukwasa na bimukwasa mwana mwabuliddwa ensonga evumya alien skin kubanga temuyina katambi nga alien skin avuma kyagulanyi temukaina wabula muwanuuza entalo obukyayina obujja muzimbidde ku bantu obukyayina obujja okwamalako emirembe tewali ayina katambi nga alien skin avuma kyagulanyi mulikomyawo okuteeka abaana b'abantu emabega b'emitayimbwa mulikomyawo okumayako abaana b'abantu emirembe mweyita ki gwe kisodokiyo gwe kirepazi kireputest lepist gwe lepist manye naku yo kuba wadduka nandawe yazikuli mu ngalo kisodokiyo gwe wadduka ndawe yo jinamu gwe atabadde takumanyi musasira tugenda kukwanika obuzina bwe tuti omwana w'abantu gwe wasobyako family wajisotinga obana katoso akudda Uganda lwakulepinga bantu kisodokiyo gwe umura soko sepinga ebinyo oyine ebinyo wano kyayitamu na wano kyayitamu kiringa ebiri abafu oli ku alien skin oba onoonya linnya togenda difunira ku alien skin kubanga alien skin nyeri alina alikoleredde mugamba nti mwaleta alien skin kumwenna ani alien skin gwe yamuwa kulabo najja yakola mu studio yawe okujja gwe kirepisti gwe kirepa gwe mumwayambali regingi kisajja kikulu kwebuza magezi nodda kubana b'abantu musajja gwovumya abantu naye ense kulinze bagamena kuzo mu bizibaga ne bwokolota ne bwokolaki muwanuze ntalo kubana b'abantu mwe temumanyi bana b'abantu balina bulumi kuba promota temumanyi bana b'abantu balina bulumi kuba namawulire omwana yakuba kafere gulire bamuyitanga Ibula namugamba nti headline ngegamba nti kafero akwatiddwa n'ebisigala by'abafu kafero nga talina mu ggwanga kafero yali bweru so yamulema okuyimba n'atandika okutaawa n'alinnya ennyonyi nadda wano n'afeitinga kafero kuba yafeitinga misachi nga yamulina mu ngalo yamuwujjawujja ne ajiwumalu n'omusajja bamuyitanga agikyotera nga ffe twali bafarafaramu nali katalatalamu naye nga twali tulaba naye nga tulaba nga tukomawo okulaba tetulina nga ffe tetugattako tebakukiriza kwogera gwa nayogera nga gwa nayogera kafero nafa nga tulaba yaziba kantu kano bamutuusa ensambya
bamuteka kama kipanage kulako nga gama misa kyekigambo kimu njagala kufa kafeero yakuba oluyimba lw'ekiraamo kyo olugamba nti gana amavivi kefukamidde ndaja nira gwe nnyini byonna yayimba n'agamba mbu simanyi ono muwandiika mpapula simuwapye mu kkooti y'okunsi mulope ng'ali ku kiraamo ekisemba kyo kiraamo kya kafeero mwe mwamutta bantu bameka bemuggyeko psychologically nga bigambo byammwe enneeyisa yammwe tocha bantu bameka mwagala kujjako alien skin kati mwagala kumujjako alien skin mwamusuubulawa mwogera amazima alien skin mwamusuubulawa ffe tulina abantu abatagadde awatali nsonga zenamuganda nange giwetuzawedde awangalya California nina muganda nange Martin Ebiawo awangalya California tulina abantu nina big spender awangalya California mukwano gwa Donzera oyo blues big spender engalabi batuwagala batuwa nga tobasabye zawedde akerabuka zinagamba Jennifer njagala leero ogenda olye ku Sheraton geno shoppingira abana nakusindikira dollars nakusindi from toina uli musasulachi ogenda musasulachi neno kera kumajana okola statement nojiteka kumwana w'omuntu nti emotoka ajavuga government yajimugulidde bwe namba za government naffe tuyine emotoka abantu banje bayine emotoka pozi muzaita amalego yaine emotoka erike namba za government fera tuyine emotoka mu 7 yazitwa zirika namba za government namba ya government okuma bine bintu bine mitwa birambikunta ngo kisodo kiye gwenyo ko yakwera birambikunta yakuyisa mu kabina nga busabwambwa kiringe kiyumba kyembizi nyoko yakuyisa mu kabina eye motoka kakasa namba ya government omuntu gwe muvume yawa omwana oye motoka wa nupu mfanfe kada wa nupu ateka mne zake sente mukwano gwange no mfanfe Grace Kakoza MP w'ekiboga fanda wa nupu bananyini nupu abajja kabasede Grace Kakoza mukazi mugagga nyo awangalira ne basobola kulya bajeje bakubulya mukazi gwenjogerako awangalira London neba sepu yera na bakubulira omukazi gwenjogerako kwata mukanaji wa alien skin agenda ne mukodomo yokutaka au na yabadde agenza okulambula ettaka mukowe na sezala nawelekera ku sezala we bagenze kutaka anuna yagala ennyumba ne bavana yo nga awulidde bay muyimbi kigwale bano mu Uganda gayimbidde emyezi 5 nagula ennyumba nga nabayimbidde emyaka 10 tabagulanga nnyumba ani gwalo labye lwaki muwayiriza abana b'abantu mbasiba kama tugembo okubalisa engo lwaki yegwe uleta ngotema ku muntu ekigambo ngokuokedde ku machano zuka nokuletinga nze mwanteka ko kisitole mwansanga emitima gyakaluba mwansanga ni muzibu nnyo faita atalemwa amwe furu jeno ne muleta akana kalinga nyina bo akakunkumuka kalinga ensiriba ne mukantekako nembagamba okay katika bwewa lutalo ngenda kulwa na nonoka utujemba kuba ate sinama njaku wachi njagala kagweddalu njaga kagweddalu katamlengo busolo buli bweru ense bulabe bwagamba bwayingiza mu figo basobola bonyingiza mobo obo kakalamu nina abantu benegombo genda ku malalo gaabwe mukama katonda allo wobuyinzo wekitibwono njagala bajule mu nsinga mukyalibalamu njije ku malalo go nze kuntanayo nenga size kuzika nganza kumekinga swanti obuliddeyo ndikolimira obwana bwamwe ndibukolimira oba storage mwankubako obwana mwate buli wunye kiwunyo ina kana kawala kaliberako ekivundu nawe kali ambulira omusajja kali wunya buwale liwunya yonchikubulidde mutegebe mukola abaana b'abantu esawa yale alien skin ku bulumi bwayitamu omwana obusente bwafuna abulya ne banne buli kasente kafuna kale ne banne nona banga agabako nona babambi nga yewayo nawako ono bameka bawaddeyo muina abantu banyi abana abantu bamwasibisa dita nabukanya ali magomba abana be banange wakiri onywanga amazza makalunga abana bo weba ngoli wolera bilira abana bo teri ali kwagalya mwana nga gwa bazaala dita yafana aleka abana bato siebanga ko selfine muje mwekubye kugenda ogenda mugenda kubulalo nga mwagala kubba bana bakadama bemwafula inkamuza mu buli agenda ku malalo abayagala weleza bakadama kubanga mwabafula income
abaweereza sente abantu be Bulaya enensi najja kukuwunyirira gwe kisodoki yo gwe jukira yakuwunyirira dda omuntu atali mu Uganda nga wadduka wano alien skin ali wano nokonda yalonda gwatalonda alien skin akulira abantu abasukka ebisatu Fangoni Forest ina abana basiba abaferawo abali mu 5 nga yabalisa bonna bali akuye ngane be muwana bemwogerako abana abalwanyi bamwe era abalwanyi bamwe abamanyi kati nze nina omwana annuma Bobi Yanga nze namuleta mu struggle Bobi Yanga yangamba yalwanirira nkyuka ne mugamba it's okay naye kuma obulamu kyekikulu olabe enkyuka gy'olwanirira obulamu bwo kintu kikulu Bobi Yanga yagenda Bobi Yanga talina na business talina na mulimu gwakola musajja tuwagenda ke wa spice na French ne mumukuba bwavaawo nagenda ke wali skin namuwaayo mwagala abeere bwatya abana bataya babakubye basibye bataya n'olamba balina baleka balina bwalizi baskai soja bakubye abaana abo basibye abaana abo baskai soja muyinza kubasasula ki era muli bawaki lwaki temutandikira kwabo ne mwesonyiwa alien bwemba muli bamanyi nga musitula abantu musoke musitula baskai soja agenda ku live n'abeerako n'abantu omutwalo mulamba omutwalo gwe gumusonda nusu 10 zibala sente mmeka Sky soja bogenda kupeje no Sky soja bidex ya muyamba na mwaya kokulya namusasulu erumu bogenda kupeje Sky soja gwe yaito wenchuka namusilika siru 10 kumutwalo gwafuna bebitwalo 2 eja abantu abayi na sente mmeka otosa kwekola ka business abana abantu bali awo bayita kodda alien go balaba munge suubi kubanga bali bamala okufuna omudidi gwabwe bali mu good life bata bera mu America babera ku birthday parties bata ku birthday party babera ku mato bata ku mato babera ku beach bata ku beach babera baswiminga wala yonga Sky soja swiminga wala ko kutayanga swiminga oba ne Edi mtu akyali enviri mtu gamba ki Edi mtu yandi badasale enviri mbogali wali taina na kidako tamayina mpozi nga abafunye lugairo mune lubalesewo ne balumuwa muve ku bana b'abantu abana buli kintu mwakibagamba ne bakikola tunuide omwana oyo mwana gundi nali simanyi asowana okunyonyola ensonga ani ono mwana onavuma nnyo omulenzi wakakono oyo mwana yani ayina embalabe omwana oyo mutunulire nankabya amaziga lama nze simanyi lama bamusibako lama bamusiba jjo nagafaananyi ga yero ngali luzira savinga abana abo muli bagamba ki bubasawa yo tosoba kubayita n'abantu bemwalonda temusobola kuyita bana abo ne mutuula nabo at least nemba wakigambo nembazaamu ku ssuubi ne babeerayo pate tembayita kale babufuzi bitandise okubalukawo FDC mugiraba buli mwana alina position leader of position mugiraba buli muntu alina position bali mukwekubana gundi bakobagaji wazake naye bataya baliwa ba foot soldiers baliwa bali ludawa musoke munowoze kubana bagatemana kuroza kwa alien skin tagenda ko mu parliament alien skin taina kade ya mwenti yabaita na Simba onagaba naye mpaka lu alien skin taina constituency jachikirira agatugamenti alien skin munange tukubanje makinde twakonda munange machinde tebakoze ngudo alien skin tadi mazi alien skin toyambe bantu alien skin twakwakalu kafe mubanje alien skin mwenna bali wano alien skin mubanje achiche mwamuola chemwamuwa ani go yaita ani go yawandikira timunange jango negateko ani go yawandikira alien skin mwayagala muko senso before akadama ulira akava kona ko butama obusukutu akakazi mamambuluga akaino gugero kwazimba gwenje vaka kakulule gato kona kasiwukide mu America yinzo gamba kali nabinonya wagenda ne sati yemu enviri zezimu bikati wagenda na bino bibush baka babita batya aina bikati byagenda na bya cyalina engoyi zagende mu za cyalina umuntu ali mu America temuna networking temukoze mikwano nzata bali mu America bampereza sente bajojo bali London bampereza sente yitza woda kede kumacha nanjira ko mudidi baba mafina bali wano bampa sande mpya enkadde omwana mwayagala mukosa singa mumubuza ku mawulire mbuno
Uganda simanyi president Uganda omwana abagamba mu Uganda mulimu president ogwo temumumanyi nasirika nimuvaawo nimwagalira mutego obukodyo ekinuma nosanga n'omusajja omukulu ajuddaga balabe akuba alien sikini aina ka program kamu bamugoba daka TV kamugoba kamwetamwa kamulekera second says ajana yanjula nze ya futubala amanya gange olumaliriza nabakuba kalango kamu nadda nasibula alikuwa alien sikini akuba na yasobola kola birthday party naga nti maze mu lugambo emyaka 2 mu 8 kati mpeza 3 oli mu lugambo kani imagine kyakulwa nakagere ukyalinya boda boda okuba alien sikini bayimbi bamekaba okubye wakuba kamilioni natukutusa ne mutuka ne mukoti buli muyimbi aje wakuba lema wakuba shiba natuka nokubira mu nyina mumwagalachi bana Uganda mwagalachi bantu mwatta Moze radio sirerabira omuntu atamanyi nti batta Moze radio banamawuli batta Moze radio batya Moze radio batuko kuyimba ne wizo yavaako mumulaba wizo manizo abana we bakolere gwanga lyonna abana we basoko kunometinga mu biti award ne balemo kuleta bwe balemo kuleta banamawulire bakuba abana abo ngabalinga batuma banamawulire bakuba abana abo Moze natuka nga foto abelanga ne Moze kugula ifunga akababuka nagamba abantu bano tebalina kibatusimyeko nekimu award we batulemye okuleta tulina kuvuma bwe tuti Moze natandika okwecha wampola ngatoza bya kusaga Moze na yechawa nga olumuyegalira mu nyumba netukona nkone nafuna kinyi nafuna obusungu ku mutima obulumi pain yafanga ino obulumi nga yagala kwetta yatulanga ne kamioni ne bakaba kuva kumenya bazibye obudenga bakaba bukabi abana bo mubabanja ati mwakuba omuvubuka go bayita Kenzo ze ne wunyo muvubuko yo Kenzo yateka nakutuka nokuba olimba starosi yateka yo concert erugo bane ne flat ngoba yali koleta mwakuba Kenzo ngamlinga gumwagira okuyimba ne mukuba Kenzo kaza tukana ko olimba bata starosi ngamumufirako bani abo nze ne wunyo muntu alinga Jacobo oli mukulembeze mulamba Boba sobola okulema amakago noli mukwasa omukazi ogenda te ali ni skilo no muterezo tanga tamana kwasalinga amakago soko wase omantumanye to sana okutereza amaka osobola kunyanya muvubuka gwa buli kyoyina bayimbi mumamanyira kigambo kimu kuyimbisa bayimbi kubwerere bannanga fe twayimba endongo y'obwerere alla Mungu Yesu wabuyinza fe twayimbira ba present endongo y'obwerere bamukunji abo siriberabira nkyogeza kufumintiriza mukunje bakola timu bagikola ne titi ngo straka ya soka situlaka tukola mu sente abana mbatuna na malalo gabwe twatambulanga twasulanga tuyimba ne tuzibyanga tuyimba nga tuyimbira straka nga yita straka baby mwezi oba kibina kibakitangani nga ojano oyimbira bwe nagama njja kukuba simanyi bagitanga late show simanyi kiki njja kubwa kayimbako no yimba no vaawo nga na 12 wadde zikuzewa mwe twayimbira team bagitanga mukunja team ya mukunja bagitanga team kine titi bannange twayimba katongo asobola okunjulira twayimba nga kyalo ku kyalo biti gyekoma nga tuyimba nanga ne bafuna abantu omutwalo mulamba nga tebaliko wadde transport ate munange twayimbide president agenda okuba oluyimba lwo twayimbira radios twayimbira TV buli kivulu kya TV kyoraba nande bebe kulu ayimbira yo TV esigo kumukuwa omufiira ke mukuwa buli kaseera bayimbira bwerere free give nate gobo twala yo oluyimba balukubira sente ogenda ku TV ya omuntu oteka ya oluyimba ngojeko sauti TV kuba nyimba kubwerere Mr. Senkubuke kwanga gwatukirako byalaba alabadde abana manyi bayitamu ogenda ku TV nolaba owa control room nomuwa oluyimba nomuwe sente batakujjako kyamekairi olusinako bakako ne sente nazitwala noba ku control room nogenda simanyi kwani ku managing simanyi akulyezo simanyi bita kumpewo oyo naye nakuwa olusi naye nakuocha
no veyo no numba producer simani producer bwata kufumita senta so no kufumita na kufumita bo veyo no nabana barenzi bakoze abana barenzi bakozesa bo veyo no lumba presenter chovula bakuba ebimbe bitanyuma lwansonga ki presenter amwadde sente gwakuba for your mwana yaita DJ simanyi de jewe gwanga atuyimbisa nyabula buli night yetu gina kuyimbira bwerere Jacob wayogera anti Kenzo yakuwa $5,000,000 Jacob muito Kenzo akuita atya na eto swala no yimyamba tunovuma Kenzo no mukunkumula okubi alien skin okuvalo yajja toli muyimbi mbajula na bakwaseza obwerere balema bakwaseza obwerere kubanga bowana nogula motoka nokola biki tomanyi we bakolasi tomanyi na bawandika luyimba tomanyi na bayimya tomanyi bulumi mwana tadde luyimba mu studio bwaitamu kufuka superstar Kevo atuina nyimba nyina tetuzitekayo otwala luyimba no bawane sente zote ne bagala bakwebakeko nganze magame zange muzisangule sente muliye zange muzije na music natanso kuta music wange ne mumuwulira mbasa mpolinzeko ne otwala luyimba ate neyo eyo vayo temunnamanya bulumi buli mu studio ngokola luyimba mama onakwata mabere oyina kwata mumbugo mwana akusokola kapama oyina kufuolwa mu nyuma byonna bulumi bwa kuyimba buli mu studio ononye luyimba bomala okulujjayo noba nakasidi mu nkwawa notandika okwenjera muno njagala mubibuuza abayimbi abalala bino sagala kuganti full figure ayogeranyo mubibuuza abayimbi abalala kati mukama wabadde alien skin ku TikTok namu blessinga lwaki mwagala omukumusa wansi di alien skin olayimya nabagamba nti mpagira kibiina kino oba mpagira kino mulogere mbologero lunaku alien skin yavayo nagamba nange kino kyempagira kino mutu sibyeko nnyo Bungereza nefuka Bungereza alien skin agenda ebweru ye yanyonyola kike nabagamba bannange nze kubanga ye yalambula yatambula namulako nga wana abantu ku street sente abayitako bamazoli yatulaga yakwata video nani simanti waliyo nabazungu bamazoli bayire bimenkufu abantu abayitako abamenkufu nabalaga yalaga street envundu nalaga ghettos ne ona bonsere ko Muhammad yalaga ghetto Celestine California ina ghetto atasinze kubembi lwaki omuntu avayo kulaga ekintu ekituufu temumwagala why kwa yeyogeza kufumintiza ndibana ngenze Bulaya naye kyendabye n'engudo za wano enjawulo zero amazima gani enjawulo zero mwagumya bweguma kyobola abana ba ashaka mabavani batagaba akaze tulinge kanza ku ground bannanga basinga mwegumya bwegumya amazima we gali abana banji bagenze sigana muntu kugenda era njagala mugende era bagala ogenda okola otata passport obo inobo inachi genda ku Free Zone International wale na jana nkumbi Free Zone International bali walizana round about yambuka wali opposite triple M bagenda kutwala gwanoba vamu bino bemuno bana manolomere nakawuka nonomere kajjansi sajja kubye emiga kubye mpita amakutamiza kubigere ngape nomera ke Saudi mbena nga David Musime David Muganzi bali UAE bekolera sente